Semberayo ddala ku nsonga eno. Ayagala okukola kyayagala, Minisita jangu yawozeeko nga bulijjo mukole bye mwagala. Naye njagala bannayuganda mufunemu ekyokuyiga. Nammwe ababaka abali eyo, naddala abaagala obutaala n'amannya. Omuntu bw'ajjanga nakuga nti neetaaga obuyambi. Jangu ogaye nti ngenda kuyamba, ate ng'obuyambi weebuli. Bw'oba tobuyinaawo then sirika. Kubanga ebiseera ebisinga abantu bajjanga baagala obuyambi, baba bwagalirawo. Bw'oba kale nga tosobodde nnyo kwatako katini, oteekewo koogambe nti ngenda kaleeta akalala. Tewali buzibu, kuba aba teyakutumye, aba akusaba busabi. Bino ebintu by'okutrendinga ku TikTok, ffe tumazeeko emyaka 4 mutusanzeeko. Mulowooza tukikoze tutya? Okubanga ozze mu mwaka gumu bwe guti, n'oyagala otulugunye, olumye, olimbirire, ovumisaba, era nsaba mwenna abali eyo be nakolerangako video nti ndifendinga na Mary, bane mu nsonyiwe. Mbeetondera kuba simanyi kituufu, simanyi kikyamu kyaliwo okusinziira ku kye nalabye. I don't know. Era nga amagamba nti okuva na leero Minisita na Mary nange tetuyina mukwano. Kubeera n'omukwano gwaffe gwali gwa wano gwa TikTok. Gwali gwa kumwogerako, sibefuse mukwano gwange, fuse mukwano gwange, guweddewo. Era nze wange ali blocked, oba ayagala blocking, oba ayagala ndeke. Nze bwentyo bwenkwesonyiwa, kubanga abantu bantiisa, bantu mwenze ntya abakazi, bantu mwe neeralikirira omukazi, kati neeralikirira omukazi asobola okuyimirira n'akyusa ebigambo, naye ng'akugambye nti gw'oli mukwano gwo. Nze ekintu kyewakoze Benita sisa kukikola omuntu ogwenganya nti ngenda kuyamba na Mary. Era Mukama Katonda akusonyiwe. Mwenna abayagala okunvuma mu nvume, abayagala okunjajinga mu njajinge, naye nalayira n'engamba nti nze generations sijja kukkiriza kunnimbisa. Naddala ekintu ekirimu omuntu, omwana akaaba, owozambu, simanyi bituufu, ajja ababulira ebituufu. Obalaata. Kyokka ng'olaga abantu nti abantu obaagala. Bintu byakweraga, bintu bya awali kamera, awo wewali eggulire. Muveeyo okwogera nga mulina kye mugenda okukolera abantu bano. Si mu mutima mubi. Okyasobola okunkozesa nga kyakulabirako in future. Na Mary ne generations ku ssaawa eno ne Benita ye topic eriwo. Era mukozesa nga kyakulabirako. Temuddamu kusuubiza kufuna trend eggwawo. Ku ssaawa eno ndi mu kuvumibwa. Next week nja kuba sikyavumibwa. Kitegeeza nti eba eweddewo. Promising omuntu. Omugenja kusasula omwaka ogujja. Naye tomupromisinga. N'omuteekako ebikakali. N'omulimbirira. Nammere kino kyabadde kikyamu. For God and my country, oba nnyina bennyiizizza mu nsonyiwe. Nenze ntambulira ku mazima, ate nze nkiliyaringa erinnya lyange. Ebisigadde muyombe mwogere mulekole blackmail kubanga ebyo mubisobola. Ate nze by the way ondabira wano, nze ndi mukazi mulwanyi. Era mwenna abagenda okunnwana mujja kwesanga nga mugudde bugwi. Munneekubako bwe mugwa. Ate mulwane nnyo sibanyigira oba basuulira ezziga. I'll try. Mubeere bulungi. Benita taina musango. Munnange omwana Benita nga mpuliriza. Era nga ateekayo video nga yebaza $5,000,000. Nga nteekayo ba bloggers nga batandika beebaza. Era nga nzija wano nga neebaza. $5,000,000. Njagala mumbuulire okutambulira mu mazima kyekyaleese okuba nti Benita mumuvuma. Ndi generations mumuteeka mu bintu eby'ekisiru. Ekyandeetera okumuga nti yogere ssente ze bakuwadde. Nalaba ba bloggers be nga batandise mbwe ssente baziwadde generations ali blocker, simanyi mwagala kubba na Mary, simanyi mwagala kukola ki, mbiwulira mu nkubo ne ngamba waayi. Sika mukwano gwe simanyina kwegamba gulagawa. Sinabaga mukwano gwange mala gusunsula. Ne bw'ojja ku speed yengana kine kuga nkuyingiziza mu bulamu bwange. Mala kusunsula. Kitwala obudde. Ate nze nyina omukwano mungi nti nja kwagala.
naye ate bontama bubi nnyo nno nga bw'okiwulira. Omwana videos azikoze kato awo wennyini minisita we yaviirayo ndoza n'agamba oba kati nzizaako ki kwe kutandika okusibako omwana ebigambo mbu simanyi bangambye ku mulimo simanyi talina buzibu simanyi aba embassy bangambye byonna nga bwe mwabirabye. Ekintu ekyasinze okunnuma ngende ne ku sayidi y'ono omwana kyakuba nti ky'oli mu kukola mu bulamu bw'ono omwana tokitegeera. Waliwo wagambira nti wa trending nga kyali kimala. Naye wano wandisirise ne tutereeza omwana ne tumuzza mu bantu abantu ne babaako ne kye bamukolera. Kubanga ekkubo wasooka n'olizibikira ng'ogaanye nti omuwadde ssente awo kawe wali obuzibu. Kati n'omba omulimo ogujja okunnyonnyola abantu kuba abantu bakimanyi nti oli mukwano gwange. Nzije mbagaye ssente tozituwadde bagamba Generations oyagala kukuba na mmere era kye muliyo kye mwogera. Naye njamutegeerayo ekintu kimu. Nze amazima gange ne bw'obeeraani. Bwe mbanga amazima ge ngenda okufunamu nsigala ku mazima. Bwe mba mummanyi. Afudde yakoze video ebyakoze simanyi munoonyeze ennaku 3 simanyi biki maze omuconnectinga ku embassy bangambye ali bulungi ebyo yogera byaki eby'obulimba. Nze noono omwana nze nali mmanyi omwana ono bwasula ne Sheila Price era njagala okukebaza kamaama. Ffe tumanyi Tebuuche Benita gye yalayitamu wali togimanyi na mmere wasigala ku trend ensonga ki wavudde n'ojja n'oyonoona omwana ono. Tetuli ku video gye yakoze. Ebyo byabagamba mbu Benita yamwetondera mbu naye vaayo obulira abantu amazima n'abagamba mbu yamugamba mbu bwanatuuka Uganda mbu Benita yamugamba amuweeko $5,000,000 naye mwe bantu mu abantu ba bulimba banayinda mmere nakukakasisa nti olina obulimba. Kale ate oba wankoze bubi okulimbirira omwana ono ali innocent. Tudde ku $5,000,000 nga bwe zajja okusinziira ku nammere nange mba west side eyo. Munnanga avudde yagambye mbu omwana yamugamba mbu kale nsindikirako $5,000,000 mbu simanyi ne sortinge mbu simanyi nembuuza Benita nangamba Jenny ekisookera ddala nammere teyangamba ati agenda kumpa $5,000,000 yangamba nja kukufunirayo kye nkufunidde. Owulidde? Era nange yasooka okungamba olwamaliza nangamba nja kufunirayo nga $5,000 bw'atyo nga talina shuwa. Bwe bwakya ku makya ne ndaba video ng'agamba ye mbu omwana yamusaba. Nammere bwe bukya ku makya n'ateekaawo essente Benita ng'ali Uganda. It is because pressure gye mumutaddeko n'okwagala okukakasa. Ate tetujja kubaako na buzibu tujja kwebaza kamaama kuba ekyo kye twagala. Naye for now bannayuganda bagende nti ekintu omwana wabadde okimugjeemu era wakimugjeemu. Bw'atuuka Uganda ne bayita Benita mbu $3,200,000 ezisigaddewo ziizino. Mumanye nti ogwo omulimu mmwe mugenda okubanga mugukoze bannayuganda. Nenga ye Benita agenda kuba aweddeyo bw'atyo bukadde 5 genda ebisigadde gwamanyi. Namubuuza lwaki omutuusa kwekyo opportunities ze muguliddewo ajja kutuuka Uganda afune bw'ati na bino abaana bali wano ino omwana gwe nawe bamuyita Kanaabe. Yagambye baamusuubiza ensi n'eggulu talina kye yafuna. Ono omwana waabwe wala gw'oli mukuttira ekkubo lye eyandivudde no ng'alina akasente mu ngalo n'agenda n'abaako kyakola. Nkulayirira nakubira abantu bange besisobola kwogera wano. Naye benneebaza nti eventually mwavuddeyo ne mugamba mujja kuyamba abamu ne mutandika okuyamba abasinga mwenna. Nabakubira ne banga nti nammera akimaliriza. Mumuleke sente zimala omwana muto. Jeleze sente omwana zimumala. Nenneebaka kutulo. Tiketi y'omwana yabadde sorted ekyo nakibagaye nti kaabadde ka simu waliwo eyakankubidde omwana n'abeera sorted. Kampani n'emugulira tiketi. Omaliriza byonna by'okoze ate okomyewo oli mu kukuba mwana mu media abantu obakyayisa omwana ono yakukola kyakumanyiko ky'omumanyiko ki okujjako okwagala okubba stars z'abantu naye waliyo sita omuntu gy'otasobola kubba kati sita y'ono omwana Benita tosobola kugibba yensonga lwaki nze Generations gogamba abantu nti ndi mukwano gwo era njagala nkwagala ne wavudde n'oyagala ompiseewo ensonga lwaki nvudde ne nkugamba ngenda kukyuzinga omwana ono ekyo kye bayita obutabba sita y'omuntu.
What trending nze kyabadde kimala. Bagambe nti kale omwana essente byaganyemu. Kale balimbe owaayo ajja zisanga Uganda balimbe. Naye ovuddeyo omutaddeke ebisango-sango omwogeredde ebintu ebitaliimu simanyi ali bulungi ajja kubeera bulungi omanyi Benita kyalya. Benita akubuulira naamuwa essente zaali awo waali. Oza nakubira kampani simanyi nakola ki oli sure kampani wagikubira. Mulekerawo okuzanyira mu bulamu bw'abantu. So ngenda okumaliriza gundi obubaka buno. Njagala sinnamaliriza story by the way. Climax yaayo egenda kusanyusa munna Uganda era esanyuse Benita. Kuba eyo decision yange nze nagikoze. Nga maliriza ka clip kano. Kiyigiriza ababaka mwenna abali eyo. Obutajja ku media wano kuzanyira ku bulamu bw'abantu. Do you understand? Mulekerawo tokikolanga kuvayo n'ogamba mbu osuubiza n'otatuukiriza. Evidiyo eddako. Actually nabadde awo ekiro mama wange n'ampa message nange anayirindako. Ono omwana bino ebigambo byonna abyogeredde ku $5,000,000. Jeni naawe n'osigala otunula nengamba mundaye mami yabyogeredde ku $5,000,000. Nangamba omwana nedda leka tuzimuwe. Nemugana nedda mami kanzimuwe tofaayo. Benita wetwogerera $5,000,000 za Namere yazimuddiza dda. Nze generations nkute $5,000,000 nenziwa Benita. Ate era bw'aba alina ekira kyetaaze Benita ajja kuba bulungi. Naye bwe kubanga kulya kunywa kwebaka okumala emyezi Benita ajja kuba bulungi. Kulwa generations actually ne Sheila Price n'abalala bangi nnyo abantu bange abamwegaseeko. Benita ajja kuba bulungi. Kulwa Biebe ku big size. Kulwa kisa kya Mukama n'abalala bangi abatagala kuboogerako. Benita ajja kuba bulungi. $5,000,000 za minister azifunye. Era mugambe akuwe woziteeka nasooka musindikirawo ebintu you're disrespectful simanyi biki wanneetondera nga ndowooza otegeera olwonna yamwetondera ki okumugamba mbu abantu babadde bagamba tagenda kumuwa ssente. Omwana nadda ku ssimu era wafuluma audios zonna omwana ono eyo ensonga gy'agenda okuba nga yeetondera. Imagine lwaki mulumya abantu lwakuba nti tebayina oba oyamba oba toyamba lekayo. Oba toyina oba oyina yogera ky'oyina. Omwana mugenja kukusasula myezi 8. Tusuubiza n'oganja kusasula myezi 8. Nerifuuka ebbanja is okay. Naye tosuubiza n'otandika okwonoona kubanga okimanyi bulungi togenda kusobola. Minister essente zaziina. Ba bloggers abali eyo kansubire nti omwana ono muna release her name mumuleke katayina sente zamwe tayina kyabeetaaza ba bloggers bannamere omwana ali sorted ne sente zamwe yazibawadde kati muzirye munywe babasasule mulwane musanyuke muvume generation zikale. Oba mwabadde mulowooza nti olutalo olwawedde tebinnaba kuggwa. Olutalo lwa Namere ne generations lulanda bulanzi. W'owulira bino NUP baasuubula olutalo ne balukumamu kasita lwamala okukwata baluddusemu balulekedde NRM eri mu kweyuza. Omwana Benita ab'NUP be bamutandika omuggulako olutalo ne bamukalakata okutuusa lwe yavayo n'alaga ekiwandiiko ng'akakasa nti agobeddwa ku mulimo. Naye ensonga gy'awo alumiriza b'NUP nti be bamuleetera omugobya. Nga banna NRM abakwatibwako baali balina okudifendinga omuntu waabwe balabe butya bw'asobola okusigala ku mulimo oba butya bw'asobola okuddamu ewaka singa embeera eba ituuse nti yakudda waka. Namere n'asuubiza omuwa $380,000 gwe mutwalo mulamba ogwa $. Abangi ne basanyuka ne bagamba nti awo nno minisita akikoze. Wabula minisita ye alumiriza nti ssente ezo yali tannaba kuzimuwa ne yeebuuza ku mikwano gy'enfanfe. Mikwano gy'enfanfe ne gimugamba nti omuwala akufera. Okutuusa nga tulaze termination letter ejja kukakasa nti ekituufu yagobeddwa. Naye bw'aba tagitedde ku ttebo
ayinza okuba alina akabadi kazannya ssente zo tosooka kuzimuwa. Era mu nkomekkerezo yasigadde ng'amuwadde miliyoni 5 zimuyambeko okutereeza empapula z'akomewo ewaka. Miliyoni 5 nazo zaavuddeyo nga ziriko ebikankana nti lwaki muzi wa Benita talina kye yali akoledde NRM, nga ffe abakoledde ekibiina ebbanga temusobola kuzituwa mutulaba kyamuli. Kyanyiizizza bangi. Ne Benita naye ne kimuluma ng'omuntu nti onsuubiza otya omutwalo gwa ddoola gwa miliyoni 38 ate n'ompaako 5. 33 nzisuubira eddi. Bw'atyo naye n'awanda omuliro eri Honorable Nameere. Ebigambo lwatuuse ku Nameere asaba Benita yeetonde. Benita mu kugaana okwetonda yakutte ssente za Nameere n'azimuddiza ng'amugamba nti bulijjo siggwe ondiisa. Bw'amuddiza obusente ate ne kinyiiza bangi. Bagamba nti waakiri omwana wali mulekedde ssente n'akola ku mpapula ze, ebirala ne tubiraba ng'akomyewo ewaka kubanga kati waali talina mulimo. Ensi gy'alimu si yiye. Ssente z'akozesa kitegeeza nnyingi mu kulya n'okwebeezaawo nga bw'ateekateeka ebimuzza ewaka. Generations yabadde mu nkwasaganya z'abana ababiri wakati. Yayogerezeganya ne Nameere, yayogerezeganya ne Benita. Omukalukalu nga bw'atajja busera, Nameere alumiriza nti Generations yabadde bbulooka ng'ayagala kubba mutwalo gwa Benita amuweeko obusammambiro. Generations avudde mu mbeera n'alangira Nameere. Amugambye nti si mukwano omutuufu okubeereka nagwo, ate ng'ekyennyamiza si na ba mukwano kubanga baatandikira ku social media, teri yayasinkanye munne maaso ku maaso. N'agamba nga bwe guli nti mukwano gwa social media kwe gwatandikira era gwawukanidde ku social media. Era w'owulirira bino kati nga Benita ensonga ze Generations yazikuttemu. Mweyamu nti eri Benita bwe kinaba kyetaagisa kukomawo waka atandike bizinensi, Generations akiyimiriddemu agenda muwa ssente eza bizinensi. Wabula afundikidde asaba Nameere nti akome okwagala obutaala. Bw'asuubiza atuukirize ng'ebisuubizo bye aleme kwogereranga mu mawulire, oluva mu mawulire ne yeekyusa n'akola birala. Nkugambye nti NUP yalusiikudde. Bw'erabye ebitabuse erudduseemu erulekedde ab'NRM bali mu kweyuza beemalawo.